kati leero it's Rasmas radio tujjukira radio yali student wange nga tandaba kutandika kuyimba era we yayimbira akayimba Jennifer yali ku academy wano ng'akola tasoma fashion yawandiika Jennifer ng'ali ku academy wano yali wa tabbo nnyo era singa onoolaba ku sketches ze omwana yali wa tabbo y'omu ku ba students abaali present ono Rastah eringa Christmas ya Rastah eringa Christmas ya Rastah ntino ko bajaguliza nabo Rastah bwabwe ng'eddiini bakaliza abatajirira era oba mu Rastah ng'oli eyo nga tozze wano Christmas eyebe kuyiseeko enyama okulimbako kubisijja kulimba nga Rastaman enyama njirya olw'okufeiringa okugondera amateeka gonna naye ng'ate mba sinakola ki kugira naye ate sisala sitta. DJ King Shango kuva mu Ghetto Liberty Sound tuli wane walatifu ekawempe ku Rasmas tuchikirira abalasta bonna mwana gye muli lunaku lwa balaasi akasawo labake keyogerera akasawo keyogerera anti olunaku luli so blessed n'akakuba katonyemu kasoke kozewo ebisiraani n'ebibi byonna ebiriwo ate kyongere kigendere ddala paka ku makya Rasmas kitegedde. Yeah man, no one said too much. Yeah man, it's not all about the dreadlocks, but soon to come out. Soldier who? Yeah, see brand soldier. Just nakulwa balasta tukirinzemu wano. Yeah. Tusinkanye wano nenga tuliba mukwano n'ebitundu ebirala. Anti abalasta kitegeeza omulakiso olina okuba smart, olina okunyirira, olina okubanga nga system nga ddala Rastah musajja ow'eddembe. Representing aba Rastah mu town ya Lova bakuŋŋaanya ekitanya culture vibration ezo n'abalenzi bange bali bagenda yimba alikodera yalina okweyongera ne kaliya ye nange nga nina okweyongerayo n'ebyange kubanga twakitegeraganye batusakolagana neera abarasta bonna bakabi bali mu city tukwatagana tushare connections vibrations n'ebintu byakabi enteekateeka eziri wano sound aliwo wabbeeyi waliwo ab'enjawulo abaze okushokesinga products zaabwe waliwo abalina engoye mulimu ab'enjawulo buli omu waliwo fix ez'enjawulo ziri eri ba DJs bangi abaliwo ab'enjawulo ne ba guest artists be banene ba top rasters naye kati era bagenda kuba surprise ogenda kuba balaba nga movement egenda mu maaso ono Rastah eringa Christmas ya Rastah eringa Christmas ya Rastah ntino ko bajaguliza nabo Rastah bwabwe ng'eddiini bakaliza kuba buli kanako oba n'obulamu so olina ojaguza buli kanako obulamu naye kino kibanga kikujjukiza kino buli kanako olina okuba nga ojaguza obulamu kino kijjukiza olwobanga olinaku lwakijjukiza naye katuselebratinga aba heroes bangi Bob Marley
nga ku bipandira bwe bali bangi ne bapita tosh abaspreadinga Rasta culture to the world. Obulamu bwa Rasta bulamu bwa vibrations and frequencies. Olina okuba nga olina omwoyo mungi nnyo, bulamu bwa ssuubi, bulamu bwa freedom, bulamu si bwa kukaka. Olina okuba n'ebirooto living for nga Rasta life n'okulira mu Rasta najja ng'oyiga ennono z'Oburasta n'ebirala ebikwatagana n'obulamu obwo then noba ng'ogoba goals zo. Okubeera mu Rasta si kunyanjagana, Oburasta guba mutima gwo. Oburasta ebiseera ebisinga bitambulira ku mutima gwo, Abarasta teba bannaddiini bakkiriza mu mutima mulungi. So kati enjaga just it is like a little hype mu Barasta naye it is not the culture muno okunywa enjaga Oburasta oba dread is ebiki Oburasta dread is just style y'Abarasta bajagala okuba nga bawukana mu bantu. Niba nga olaba Abarasta balina dread bangi bali awo. Ekyannyingiza Oburasta nalina ebirooto ate nga bakadde bange bo bannaddiini nga balina ebirala bye baagala kati nga basobola okumaliriza ebirooto byange ate nga Barasta kati ebintu nga byentegeera Abarasta basobola okubimaliriza byonna byonna. Manya gange I am his uniqueness, senior intelligent Rasta, Sir Leaf Latif Lucky Tosh. Kali n'olw'ensonga eyo yenze mufuti omufuyi w'omuti akonako kayisika naye nga mpozi abatulaba naffe tukimanyi nti gwe muli eyo mutulaba kati olunaku olwaleero 18 October is a Rasmas Day. Kale n'olw'ensonga eyo lunaku lwa njawulo ku nnaku endala zonna. Olunaku lubeera massive nnyo, luba lunaku lwa buli muntu. Si Eid Day nti lunaku lw'Abasiraamu, si Christmas Day nti lunaku lw'Abakristaayo, ate era si Independence Day nti lunaku lwa Uganda. Luno lunaku lw'abantu bonna mu nsi yonna. So leero 18 October tujjukira okuttibwa kwa Lucky Dube, ekintu ekyo tukivumirira naye ate it's a mourning and honoring. Ngera bw'omanyi wabaawo obulumi ate era at the same time n'okunyumira. Kale munnaye tuli wano we are mourning, akakuba katuyiseemu the mourning part ewedde, kaakati tugenda mu honoring masanyu. So ekintu kiri ddala magita nga boolaba organized by Latif Academy era mpozi wamu ne Latif Group ng'abaana bagenda kutuusako fashion show exhibition ba students aba Latif Academy n'ab'amasomero ag'enjawulo. Kaakati tugenda kubeera ne fashion concert by Latif. Ngenda kubeera nga ntunga ebiteeteeyi wabindaba ng'omutwalo gumu n'ekitundu. At the same time tugenda kubeeramu ne reggae concert. Tugenda kubeera ne assessment ez'abayimbi. Tugenda kuba nga tusunsula abayimbi abayise ebibuuzo abasobola vocals okuba ebivuga n'ebintu ebifaanana bwe bityo. It's an assessment for fashion designers and musicians for Latif Academy. Olunaku luno nze naluteekawo Rasmas 1810 era nga lujjukirwa buli 18 October. Rasmas is the honor of the fallen and the living, social and political personalities. Rasmas is the Rastaman celebration and a jubilation in combination with the civilization and modernization. It's a revolution and a liberation for the young generation to acquire education for a positive and vibrant inspirations in society. Celebrated on 18th October every year to honor and mourn all the fallen and the living, social and political personalities. Kati leero it's Rasmas Radio. Tujjukira radio yali student wange nga tannaba kutandika kuyimba era we yayimbira akayimba Jennifer yali ku academy wano ng'akola gasoma fashion ne wakawe yawandiika Jennifer ng'ali ku academy wano. Yali wa tabbo nnyo era singa onoolaba ku sketches ze omwana yali wa tabbo y'omu ku ba students aba represent. Rasta tebabuyingira ozaalibwa oli Rasta man oba ozaalibwa oli Rasta woman. You understand? Rasta gubeera mutima. You understand? Olina okubeera ne dreadlocks nene oba toziyina tekitegeeza mu tosobola kubeera Rasta man. You understand? Gubeera mutima. You know what I mean? Woba olina emmere ku mmeeza kiki olowooza ku muntu atalina kyakulya okitegeera. Abasi tebalya nnyama lwa nsonga buli ekiri ku nsi kyetaaga obulamu kuba akafaananyi ng'obulago bwo bateekamu ensingo okubujjawo abantu abalala bakulye wandibadde owulira otya. Kuba ebyo ebisolo byolya byosala n'ojjako obulamu bisanga bussa bikozesa tugeze kabuyonjo nga okozesa kabuyonjo bisanga bussa naawe kiri. So byetaagisa okubeera n'obulamu bwabyo nga naye bw'oyagala obulamu obwo obukole ki bubeerewo. You understand? Enyama okulimbako kubisijja kulimba nga Rastaman ennyama njirya olw'okufeyiringa okugondera amateeka gonna naye ng'ate mba sina kola ki kugirya naye ate sisaala sitta oli wagifuma nsobola ogirya naye ate sikola ki siiwa musaayi nga Rastaman. Ate kati kyenkugambye nti ate obulasi tebajajinga you don't judge nobody. You understand? Kati kukyamani saagala mwogerewo kuba mbulasi tojajinga muntu yenna mbulasi tobeera mu politics kuba politics ali all about kwawula abantu ate obulasi buli all about kuleeta abantu bona bagerewa tubera nga tugamba one word
kirungi okyogedde ogambye abasinga bamanyi naye nga si bwe kiri osobola okubeera nga oli rastaman nga tonywa njaga osobola okubeera nga oli rastaman nga tonywa ki nga toginywa ate nga tolina dread obulasta mutima kyekiri kyenasookeddeko negamba kubeera ki kubeera mutima naye ngaate noba olaba owa polisi nomanya nti owa polisi omutegeera ku uniform olina okuba ne dread nga rastaman ate oba olina nokubamu ekiti just to calm down yourself omuntu eyandibadde agendeyo n'okinywa abantu n'obakyambwa n'okola kyonywamu ekisaala n'owummula just okakkana ensi oba ogiraba nga yanjawulo nnyo n'okusinga abantu abalala bonna. From my Uganda, mostly we look at hats. People are the person with the biggest hat can be like a good Mario Uganda. Kati atukirekera society ne judging kuba society so kugamba nti ino mutima omulungi ono talina tetusobola ku ranking anange sikisiina buyinza bu judging like I said this is the biggest hat anti kati abarasta nga culture abantu abasinga tebajagala so the biggest population the masses let's say 80% that doesn't support the Rasta philosophy olina okubanga kati reggae music tajja nnyo kati baba tebakisupportinga bulungi aba tejja bulungi sente zibeeramu naye kati beetaga support hope like abantu batandika okugiplaying everywhere basupporting participating concepts za reggae music wano wagula atulawo Latif kozi yesa Latif eyange yesiteegi wali wengenda okubeera omukolo gwaleero era abantu bakyajja just enkuba ye tutawaanyizaamu naye nga gwaleero era abantu bakyajja olunaku olwaleero lwa Christmas y'abarasta yeba Christmas y'abarasta tuba tujjukira Lakedibe tuba tujjukira Moze Radio n'abantu bangi nnyo eya 25 tumanye eno nga 18 tubeera bangi nnyo era oba okyaliwo byonogena kuba obiraba abantu babeera bangi just nkuba ye tutawaanyizaamu kwa katonotono batagiridde era oba mu Rastah ng'oli eyo nga tozze wano Christmas eye beekuyiseeko newa toli Rastah naye nga muli olinamu ekirumirirwa ba Rastah you can come and enjoy olyonoonye sinywamu naye nze nga nyumirwanga nze omuntu cause modeling kyekirooto kyange amannya gange nze Nora Bills kityo mwagala badde sinnafuna naye ndabika ngenda kufunira wano tokisusa bye